7 n'ekikumi. Sandi agadde kugamba muntu nti jangu otuweeyo obukadde 5 oba 10 oba 2 oba kamu. Naye bw'owulira ng'osobola ozindeetera enkya kubanga buli kye tukola kati tukikola nga tewali budde. Sigamba nti wazireese bw'oba ozirina wano ng'osobola okuzimpa enkya oba ku Lwokubiri ng'oga nti nja kuleetayo ssente bwe ziti, nkwegayiridde jangu nkusabire essaala. Kusinziira ku mwendo gwe twetaaga nandyagadde osituke nga tolinaamu katemba yenna, ng'olina ssente z'ogamba saazireese naye ku Lwokubiri ne ku Mande ngenda kuzireeta. Waliwo yasituse. Baasituse ssebo. Nono ali mu t-shirt ya bbulu. Temuli katemba. Mukeisi. Mumanyi okuwaayo mu nnyumba ya Katonda gubeera mukisa gwa kuyoola mukisa. It is an opportunity to be blessed. Ekitegeera? Kakati mwe mwina kye mutannategeera. Wakati mu kukolera Katonda abo abatuusa obubaka bw'okukolera Katonda bayinza okuba nga bo beekolera byabwe naye tekigaana Katonda kukolera. Era buli yasitusaawo bw'anaawa yajja kuweebwa omukisa. Kubanga ye Katonda yakebera mitima gyaffe. Akati gwe engeri gy'okikozesezaamu it is on you. Kyova olaba omukkiriza yenna bw'owuliranga okkementererwa mu mutima ne w'osinziza vaawo, olina kukolanga ggwe mmeeme eyo weekola ki? Bwegambye. Ate bw'obanga kyowaayo tekigenda kukolera mu nnyumba ya Katonda. No, naye kyayogerako kituufu. Alina olukiiko olukuŋŋaana ku Good Friday. Olukuŋŋaana ku Good Friday lwetaaga public address system. Alina okufuna stage. Alina okufuna security. Byonna. Aba yeetaaga ssente. Nalabyeko message. Waliwo church e Nairobi eyo yawonyeza abalema miracles. Ne Pastor Jengo kusande eri yatambuza basatu. Munnange emigo era ne bagiteekawo nga balaga bagisudde nagikuwa ekifaananyi biki. So government ye Kenya ojjukira wabeerayo ministry ya disabilities and all that. Nesaba pastor babawa amannya g'abalema abalamuse babajje ku database. Luto ate nga mulokole nnyo tamanyi nti no tulinamu ne koodi era g'amanya bagaagala owa pulezidenti bumulemye kayingiridde yandize Kampala n'abuuza Museveni ekimujje wakayanya nekimutwala ewakakande we tuli ekimujje wakakande ekimutwala ewa Ssenyonga n'atagamba nti nze yakava ewa Ssenyonga lwaki ngende wa Bugingo nayo n'agenda n'abuka n'agenda ewa Brother Loni nakunyumizaako ku mboozi ya TV ya Brother Loni ne ya Pastor Ssenyonga. Kakati sigineti oba Star Times olumu basobola okujja ne batukwata ekifaananyi kya Salt. Kati wano tulinawo Salt TV kyeriraanyi wano endala BBS gireke tulina KBS wali kati basobola okukwata ekifaananyi kya KBS ne bakituteresa wano ne bakikwala ne basobola bakikasuka ekkololo. Kakati top baali bakiteresa ekifaananyi kyani kya TV yo Yaloni. Kakati jjukira Yaloni gwe baali bateresa ekya top. Kajjukira top asinziira wano n'akuba pasita bagamba abafere. Kakati pasita agenda okabanga ekifaananyi kye bamuteresezza mwe muli bamukola ki? Abamukuba. Delete. Naye ate mba ali mu basuuba.
naye mu byonna kiddeyo kiri ekintu kimu kino kyenjagala bagamba nti katonda gyali akolanga bwe yakolanga and byonna bigenda mu maaso katemba agenda mu maaso mu basumba tekikujja mu kkanisa kikwongera kuzzaayo omanye nti kikutwala mu kkanisa si musumba oba ontegeera mu kkanisa ekitutwalayo kwetaba butabiina bakkiriza bannaffe naye ffe tulina okwesabira okugenda ewaani ewa katonda kale ez'ensonga bwesambula wena holy week ekitujja ebyo yennyini bitukuumira kubeera stronga mu kukkiriza mu katonda kale chapter services twebaza bannange